twebaze nnyo n'okuyozayoza mwami Karuhanga the Honorable Luchamuzi David Karuhanga yeyama milioni 10 lwa struggle era onako lwaleero azze ne cash milioni 10 era tuzirisiivinze awo nno tembatwala omukisa guno okumukwasa 5-star certificate ng'akabonero akalaga nti struggle agidduukiridde emityana ffe ebinuwe byatandikira olutalo era abantu tebawaayo ente zaabwe tebawaayo ebintu byabwe n'abamu tebannaba kuddibwamu certificate eno ejja kutimbibwa mu ddiiro lya mwami Karuhanga abazzukulu n'abaana bakakase nti emirimu gye balina mwami Karuhanga ow'ekitiibwa Karuhanga Honorable Member of Parliament akikkirira busujju yawaayo sente era emirembe gye balina lwakuba nti yavujjirira struggle sabo twagala okwebaza webale nnyo balire ddala nsaba n'abalala balireku era mu kaseera kano nkusaba onyambe omobilizinga abo bonna batana kuteeka sente mu struggle bajje bannako ababaka ba parliament batana kutuukiriza bajje sebo certificate yiyo nekubiriza abantu ba njagala okubiriza babaka bannange wamu n'emikwano gyaffe gyonna n'abantu bonna balina obulumi eri eggwanga lino babeeko kye bakola akatono k'okasuka eri struggle kagattako kinene tofaayo ku kikyoyina naye faayo olw'omwoyo gw'olina okukyusa eggwanga lyaffe nga tuva mu mbeera embi nga tudda mu mbeera entuufu g'amazima buli ali mu kkaaba alina manyi lwaki tukaaba ate tetuyinza kwenunula nga tetukwatidde wamu buli alina kyalina kikole buli alina kyolina okukola kikole sobole okuva mu mbeera embi tudde mu mbeera entuufu bannayuganda guno mulimu si gwaffe ng'ababaka ba palamenti wabula gwaffe ffenna nga bannayuganda mwebale kufaayo mwebale struggle gikwatirako mulwane buli alina kyasobola okukola kikole tulabe nga tugattako tukyuse eggwanga katonda akumpe ako twebuuzanga abasajja Sema inono